Abatuuze bazindukiriza omuvubuka omubbi w'enkoko nga zaava okubba anoonya azimuwamu ssente ez'amangu ezinamuyisa mu Sekukkulu ne bamukuba emigi gibuzeewo katono okumwosa omuliro. Muzafalu Sendisa owekanyike mu ggombolo y'Ekamengo Empigi bamukutte n'enkoko sseggwanga 2 ng'anoonya omuntu amuwamu omutwalo buli emu era bwe bamubuuziza gy'azijja n'ayogera amazima nti abbye enzibe. Ozitunda mmeka? Yazitunda ayagala ssente. Agula mutwalo. Yazitunda ayagala ssente. Yazitunda ayagala ssente. Kigambibwa nti obubbi bw'ebyokulya omuli ebisolo ng'ente, embuzi, embisi wamu n'enkoko kwe bagatta n'emmere buyitidde mu biseera bino eby'ennaku enkulu era ababirina kati abamu basula bweru nga babikuuma era yeeno embeera be bakwatidde Sendisa. Bw'obeera olina ne obeera olina enkumi ezi asobola okuwasa eggwanga enkulu era azitunda ng'omubbi z'ataalunda. Bamusibye omunyago gwe mu bulago ne batandika okumukuba kibooko ate abamu nga bamuyisaamu empi n'abandi ensambagere era ekimutaasiza kwe kuba nti babadde bamanyi mu kitundu nga bwe babadde bamukubira wabaddewo ab'eŋŋanda ze. Oluvannyuma poliisi 2 okuva ku poliisi y'Ekamengo batuuse mu kifo kino ne bajja Sendisa ku batuuze ne bamutwala mu kaduukulu gy'ayolekedde okuliira Sekukkulu. Kitundu ne tubaire tumanyi nti mubbi era ffe tulayi muntu kuba n'enkoko naye nga yajja mu kitundu. Ate kuba mukwatidde n'enkoko naye ng'enkoko aludde akoza ki? Ajja azibba era nga n'abatuuze ati ku kitundu kwennyini kwabadde yajja abeera bazze babulwa eki enkoko zaabwe. Ate abatuuze b'e Kazolugoba bakutte omusajja gwe bateeberezebwa okubumbi ne bamukuba nga bwe bamutambuza ekyalo kyonna. Bino byonna okuba wakiridde omubbi ono okuyingira mu gyo omutuuze munnaabwe bw'amulabiriza ng'afulumyemu n'alowooza mu nju tewali asigaddemu. Omusajja ono bimubijjidde bw'asanze abatabala mu nju era nga bano be balayiza enduulu ezireese abatuuze. Omusajja ono abadde adduse akwatiddwa ng'oluvannyuma lw'okumukwata abatuuze bamugambye abatwale ku nnyumba gy'abadde agenda okubba nga wano bamututte bamukuba. Olutuuse batandise okumubuuza ebibuuzo nga muno mwe mubadde n'ekirinnya lini gy'abeera n'abagamba nti musinguzi ng'abeera Kaleerwe wabula ng'agenze kubba lugoba ekintu ekimukubiza ng'okwetaasa asazeewo okukyusa linnya lye ne yeeyita erya Talemwa. Mu kaseera kano abakakiiko batuukidde era bawonyeza omubbi ono. Bamututte ku ofiisi y'ekyalo nga bwe bamugamba okusoma ebipande bye baateeka ku mayumba g'abantu bye bategeeza okwegendereza ababbi. Ssentebe w'ekyalo kino Juma Sirwada asibye abatuuze obutatambuliza amateeka mu ngalo era n'abasaba okwegendereza ababbi mu biseera bino eby'ennaku enkulu nga y'ensonga lwaki yakubisa ebipande ebalabula ku babbi. Ennaku zino nkulu ate ennaku bwe ziba enkulu ababbi bakoleramu nnyo b'okusobola okwesanyusa n'okusanyusa ab'omu maka gaabwe. N'olwekyo mbasaba buli muntu ateekeyo obuvunaanyizibwa mu maka ge. Ebipande twabitimba mu kyalo kyonna mwabiraba. Ben Sentongo,
ne Rita Namuyayi bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.